Okay. Nice meeting you. Nice meeting you. Oluvanyuma dadi waffe Bishop Arnold Muwonge lwe yalaba bamusaba obuyambi n'akwatibwako naye ebiseera ebyo twali tukyali mu COVID naye olwaleero yasazeewo ajje abadduukirire. Taliiwo naye atumye tumukiikirire. Dadi waffe omuyita Bishop Bishop Arnold Muwonge. tubetikidde tu sika COVID. Sika COVID. May God bless you. And God reward you abundantly. Yeah. Bless you. COVID wamugana bannange naye wano tuli balamu nnyo ffenna. Twebalize nnyo naye Mukama mumukisa mwene ekisingako. My sister has something. Wow. This is a parcel for my dad. Wow. Thank you so much. Thank you so much. Wow. Thank you so much. Tana tweyanza nnyo tweyanzeege. Omutima nga guno Bayibuli egamba emmeeme egabagaba era egaziwa. Thank you, dear. Olunaku luno olwaleero bannange lunaku lw'amaanyi nnyo okuba tukuŋŋaanye wano bannange olwa surprise eno kubanga nze neewuunyeza nnyo Bishop Arnold Muwonge olwa omutima omulungi guno gw'ayina kubanga abantu kasita omuntu ava mu ddwaliro abadde ekintu bakivaako naye okubeera nga tubadde mu mitima gye okuva November last year paka olwaleero ng'akyatujjukira yatulaba mu ddwaliro buli kimu kyonna bannange ssebo tukwebaza nnyo Mukama akuwa omukisa obubaka bwonna butuuse baddotas abalungi ba beautiful babutuusizza tweyanziza nnyo Mukama bannange akuddizeewo wonna wojje maama ali bulungiko tali mu Kampala nga mumanyi nti abantu abakulu abakadde abo tebaagala nnyo Kampala bwawulira nga awonyeewonyeemu n'awuliramu olungu banguba kaganzirayo ewange era mama yatugamba banengenda agenda kulaba bazzukulu bange nja kukomawo naye baneesinga maama abadde waali kuba essanyu ligenda kututta naye obubaka wonna tugenda kubutuusa tumugambe bannange Bishop kyokozesseewo tweyanziza nnyo Mukama akuwa omukisa era ne bwana baakomyewo tusaba Bishop ng'akomyewo mu ggwanga tusaba tujja kumukuleetera amulabeko mama amulabeko tujja kumutwala amulabeko Mukama akuddizeewo wonna wojje amiina sanyu mangi nebaza nnyo Mukama ati nze oluusi amasanyu gankabya bukaabya buluusi ne bagamba nti nkola kyejo naye nga nebaza Katonda olwa abantu abaddukiridde maama nebaza nnyo Mukama olwa Bishop Arnold Muwonge twamwogerako mu ddwaliro nga tuli e Lubaga maama ali bubi newunyizisa okulaba nti atukubyeko surprise gye tube tetusuubira ate banna sina bingi byakwogera Beti sister wange abyogedde ne Beti na bato bange babyogedde nze omukulu binkaabya nze mukulu w'abaana naye ninkaabya bakazi bakulu tuli babbe banene nebaza Mukama olwa mukulu Bishop bambi surprise gyatukubye nze badde si byensuubira bino naye bambi mu mutwebalize nnyo. May God reward you Bishop Arnold Muwonge abundantly. That's what I can say. Mama yatayonga era kyali mugonvugonvu naye treatment tugimuweza mukyalo nga Beti bagambye nti abakadde bagala nnyo amaka gaabwe yalemerako naddayo naye nga kyali mugonvugonvu naye nga message yonna ya Bishop Bambi Bishop Muwonge Arnold yonna gyali Mukama amuddizeeyo bambi era tusimye nnyo tusimire ddala era mama tugenda bimutuusako byonna singa musobola otuuka eggomba
twandigenze ffenna ne twandivuze nakati ne mutekero singa mwatugambye before twandigenze twandibadde tubatwala Gomba musobola otutuukayo waffe naye mutwala ebyo naye bino ebiri mu twandiba tutte Gomba twandibikuumidde eno baasa tugiraga abantu bane bishop tatuwadde bino byokka bannange bye mulaba wano ne baasa bannange yiino tukkirizibwa ogisumulula tetukkirizibwa kiri mutu bane bishop teyanzanye basa yino katugikwateko ffena ba sisters balabe nti bishop mukama akudizeewo bane mukama badizeewo nammwe bane bannamawulire tubebaza otufunirako ku bambi ku bakulu bano kubanga tetulina gye twandisanze bishop singa simmwe kubanga era bishop alabika bwe yalaba kali akatambi nga tumukubira omulanga kuba tumulaba muyambi ayamba abantu bangi Bishop Arnold Muwonge mulaba nnyo ng'ayamba abantu twamuyita ne tumukubira omulanga bambi twewunyizza okuba nti atujjukidde najja of all people bambi abalwadde bangi abali mu malwaliro bangi najjukira of all people najjukira ffe ab'eggomba ffe tuli b'eggomba wadde tuli ba artists ffe mutulayi mu Kampala naye tuva wala tuli b'eggomba naye Bishop omulamba najjukira ffe ab'ewala bambi tumwebaza mukama mutuweera omukisa alinnya bulayi gye baleko ka surprise kanalongo mama mulwadde batukubyeko surprise Bishop Arnold Muwonge tumwebaza nnyo tusanyuse nnyo nze nti nze ebimu binkaabya nze Pheobe Nasolo badde nkyali mu maziga bete agira ayogera agessanyo tuli basanyufu nnyo na buno lwaleero olwa Bishop waffe Arnold Muwonge olwa surprise baneja gyatukumye lwaleero ebbaasa ndi wano sagala wadde nakwenyeenya bange nkume bulungi naye eriko erinnya wano soke mugirabe Muwonge ki tuli bakashi assistance Muwonge assistance Muwonge ayambye abantu bangi nze namulaba ku TV nze Pheobe Nasolo amanya gange nze Pheobe Nasolo nalaba Bishop Muwonge oyo nga yamba abantu era mama bwe yali mu ddwaliro ng'ali bubi aliko oxygeni nga yenna okugulu kukoma eri mu ggulu tetukyakola ne tugamba naye katunoonye ku Bishop Muwonge mukama n'atuyamba bambi leero atukubye surprise batugamba tutaliiwo mu ggwanga era atukubye surprise era taliiwo atumye abaana be baabali bambi batukubyeko ekintu kye tutalabangako era Bishop Muwonge mukama amutuddizeewo buli kimu wonna wajje mukama amuddizeewo mama jali era nga bwe mbagambyeko nti abazeeyi balema naga nti munzizeyokko ewange katono ate tuba tulina bakalubya nnyo buli kyaba oyogera tuba tulina okuba nga tugonda naye nga kati mukama mulungi ali kalekaleko era esawa ena tumukomyewo ku kifuba era sisita ono ne sisita ali ku saidi betina awo bamanyiwo okumulona ku kifuba hanze muno naye nze ndi maje nemuga maje kambasi nze majege maje ne gagenda ku mulyango ne mugamba nalongo yambala ku kifuba tayagala kuva waka ayina ebisolo mulunzi bambi abalaalo agenda abira ku drip abalaalo bagamba ate kakatente ziridde ewagundi nga bongo buddayo erimu kati tumugamba genda olabeko ebyewaka okomewo sawe nakomawo enyawa emitima tegyakalubaako ku mama waffe abeerayo eno tubeera naye twamutadde agenda alonde bamukubidde nti nabakyala ku kyalo mukulu w'abakyala ku kitundu ekyo kati bamugambye akakongeko kali wano tetusiba kaluluko n'atubulako n'agenda n'agamba mutabani we addako ono Cyrus n'amugamba jangu onvuga enze nziruke bano baŋŋaanye okugenda n'amutwala kakati twagala akomyewo bambi alabe ne Bishop oyo bwali bakomyewo wano mu Uganda tumusitule maama tugende yeebaze Bishop Muwonge Arnold bambi bavayo bangi abamu tebaagala kulabika mu cameras naye nga kuliko omu gwe bayita mukama n'ayamba yajjira ddala mu ddwaliro n'emikwano gyaffe batasobola kujja naye era baafu bakuba tebakirabangako omanye ekintu ekitalabwalabwa okuba nga tobeera nnyo mu mawulire oga nti nsaba kino you understand kati baatya nnyo
Nibaga ddala covid yajja banna. Covid yajja atusigukuludeyo eggomba. Mpologoma bavuddeyo nga baga tuli wetu. Ana bebuuza nnyo social media ne bagamba Betty Mpologoma ne Pheobe Nasolo abayimbidde emyaka sente zirabira mama zibalidde. Anti kati omulwadde omulaba Okuva mu 2005 tamanyi empiso ya ku kyalo. Ejo myaka mingi nnyo ng'alimu. yalwalako omutima ne guzimba ne tumutwala ku the surgery. The surgery ba Germany ne tumujjanjabira. Ko twali tukola. Naye kakati tetukola n'ekyokubiri tulinayo buli mulimu obutene tebuva mu ssente z'amalwaliro. Ennaku zino drip emu yakakadde. Ffe twava mu ddwaliro nga baagala emiliyoni. Yes. Ffe twali erubaga ddiro singa ogirabako. Tablets, Panadol, tebasobola kufuna mukisa guno. Naye nga bazadde bali. Waliyo abantu bangi batafunye mukisa gwaffe guno gwe tufunye. Era bane tubeebaaza bannamawulire mwe bali kutwagala. Ne mujja. Pheobe Nasolo buli omu agamba abo bayimbi. Music ennaku zino ali atya. Ennyimba tetuzaatuwulira. Music. Ennyimba gye ziri. Last year nze nafulumya oluyimba lweta fasi gwe mwaka pera. Fasi. Tukawulira bati. Fasi. Kati bayiteko katono. Tekubalinya. Nakavumya Dr. T. Nze kange Baba bikira kucha mwe mwaka. n'omwami ali atenze akange akayimba ku sekukulu kako eno ye sekukulu buli mwaka betesetse buli gwendaba abantu bona basanyufu kuba Yesu azze mu nsi ako ka sekukulu ako buli kaseera kaba kapya nteekamu ebipya tewabiwulira nina n'akalala kagamba ninayo akayimba ne Eddie Yawenze. Nze sinze. Ekintu akikwasaganyiza emyaka mingi okuva 2000 tuli mu kintu kya industry yaffe eno. Wanjisebo. Tayitaba. Byogera bya abasigale mu kubidera na yigira okuwana kintu kino. Bane mu mwaga. Soko mtuwanire mu bigambo. Okumuwanga. Kubanga ngengeri gye Makeup nganto yanyanyata yise. License. Bagambe wana Dr. T. Siso omugamba ki? Naye nze babi ebyokusaaga bivuddeko. First of all musumba. Pastor wa church ki? Nansana. Wa? kali wefula tamanyi nti lugala. Lugala yes. Abonde kwende lugala. Ejali tayina mutawana. Kintu kikwasaganya tulina kayimba akubya so wena nakafuluma. Oyita abannyo. Oyo an Adventist sekyoka kikibalage. Naye nga wonna Katonda gwe tusinza. Twebaza Bishop ono okuyamba ate aba 73. Yes. Ekyo mbadde nakyerabidde bwe njala kyogera. We an Adventist. Naye twewuunyiza Bishop ono omusajja ono Bishop Muwonge okutunoonya kiraga Dr. T. kiraga tetulina kusosolegana. Muve ku Dr. T togere ku point. Tugenda kumubaleetera akapya. Omukulu Mr. Muwonge. Okay. Tayina buzibu bwonna. Togere ku pastor. Kambabuuze ebibuuzo byange. Yes. Mukyala Betty ne mukyala Pheobe. Maama mufu omusala mu byanja bakulu. Yes. Mukama naye mwina abawendo bajja. Abatujjanjaba first of all Tubayina abaana abafamire yaffe tubayina betulabirira abaana bangi nnyo bangi. Nze nga njagala okukuddamu asayo tetuzaalangako otidde naye tulina abaana betulabirira bagana tukyali bato tugenda kuba babiri omwaka ogujjo tukyali bato tukyali bato naye bwana tudde ku point. Twebaza omukulu ono Bishop twebaza ono omukulu Bishop Arnold Muwonge kubanga musajja mukristaayo naye ne betulabirira bayitirivu bajja tulabirira naye n'okuzaala tugenda kuzaala ekiriwa Dr. T nja kumukuleetera mukwano abaami nze bannema nasooka nenfunayo Haji nga tomubuuza gy'ava sigenda mwegaana mwamulabako baamutema amajambiya nali nva kuyimbira NRM ne batutegeeye ku Ntebe Road nga Museveni ampadde bbaasa
ne batema amajambi kati ye yali muwanvu nnyo batema yenze namuyita mu nkwawa bwe bamutema famire yannonya muli bayaye mulimbira Museveni akomewo tomuta omusajja bagenda kati famire ye bambi nayogera bingi ate era ekyokubiri abasiraamu si bangu tomubuuza gyava saafuna mulala okuva ku olwo balamu ki ninakamala okulaga abantu bano mukuloni ebbugu muswete banenze omulamwa gwa muntu ono bishop kakati haji oyo bwe namuvaako saddamu kuddamu kwagala muntu nomu yannimbanga ebintu bingi nga ne bwaba avamu ngewa beti nangamba nva waka kati bwe yannimba omutima gwange gwafa nnyo saddamu kufuna mulala era kati naddayo okubeera ndi bebe ate ffe tetubirina ffe mutujja kumulamwanegasebukasobe nkunyonyole mukwange ife tuli mu industry eno eya music twebaza mukama olw'amannya gano naye eddiini yaffe y'abaseveniside ebeera humble tubeera tuli down to earth tetumanyi ensi gyedduka tetupapira nsi eno ate omusajja wa gundi wono gundi amuzisa era abasevenze batulemera kulinnya eryo nti Betty Mpologoma Dokita T nyinza okuba nga nyina bajja bange bayitirivu naye nga teri abamanyi lwaki olwa my character oba bayingidde oba balazeewa nze nsigala mu character ey'eddiini kati ffe eddiini yaffe tetukiriza kuzaala nga tetukubye empe emboga gyeziri nga 15 tetutulabe tufaanana gwe toyinza tukuba mbaga gwe sikusaana omwana muto olaba gundi yagize omwana atamale donizera tewamulabye ku junior tamale junior takunyumira tamale junior takunyumira twasembayo mmanyanga mwetwala emisinde nebyakomawa mwali konsairi bala mu mubanja tujjanjabye nnyo abalwadde nze nebbala munze nina ekibiina kyaba single mothers and widows ne bannange tujjanjabye nnyo abalwadde nze nawa bbalamu evening lagu nze namujja ekiruddu ne mutwala ne mukwasa bbalamu namutwala wa Nakasero hospital nenkwata sala shoti nga yagwa bambi nga bango ligize lirimu aka damage ne muwa bbalamu namutwala ku international hospital bbalamu nga nkoze naye nga tuli beenaalemu fenna lwaki abatajja n'alaba maama wange nga tinamukubira nangamba mbunja kujja nanimba era yanzija mu NRM nze ndi wanuupu osanga obudde bwamubula naga Bobi Wine nzaliwa naye Gomba ffe tuzaliwa kabula soke yewe kanoni nagamba bbalamu weeraba kangende mpagire mwanyinazi Bobi Wine kati nze ndi wanuupu naye yasigala mu NRM namulekedde bbalamu ebintu by'obufuzi watu biriwo weebiri byebiriko ne bakama bafa abalungi ennyo wamma kyekyo kyombuuziza bamidiya baffe bannanga bbalamu mubanje banamala okujja n'alaba maama wange nga bishop bwazze n'alaba ku maama waffe Naalongo mukazi wa myaka 85 82 abeereddewo NRM for 35 years beba mu kubazirwanako abakwekanga abayeekera nga ffe tuli bato bwabanga Museveni President Museveni nga bbalamu atukuba enkokola tayagala tumulabe nze ndi wanuupu essaawa zino ati bbalamu nayombanga naye nga atukuba enkokola kati olowooza twandibadde tunoonya bano abasajja bano abasajja ba Katonda nga President Museveni omukyala gyali eyakolera NRM ebbanga lyonna tetulina state house ekisozi tulina state house ekisozi President ayite maama bwaba tasobola mutuukirira bbalamu akimanyi nze nzijanjaba abalwadde ama bishop weebale nnyo gy'oli yonna batugambye oli Bulaaya Mukama akuddizeewo tereka essente zino baŋŋaanyo ziraga Mukama amuddizeewo ne bbalamu mumugambe mubanja ate yajja kujja Gomba gwe mulimu gwe muwadde